Yes, Muraso TV tukulisa mukumulama kuchagenda maaso program Omunnyo Ku Makya tukyeyongera katugenda tulyako ebifudde mpapula za mawulire ebweru eggwanga naye katusoka tujjewo mwami Sam Nayamba ono n'ekyokunywa ekyamukama Nayamba ate n'ekya headmaster tulabe kye tuzaako. Wow, Dr. Sam Byaruhanga Nayamba headmaster agagasembye yabiri byakunywa byakola olwokuba nti bifuuse ensonga mu ggwanga biwo mu bizibu. Bannayuganda basalawo kumwongera amannya ago Nayamba ne headmaster. Norecho bagamba batya nti bisange mu dduuka lyonna eri kuli okumpi. Gendawo ne nusu 10 obagambe nti njagala kacupa ka mukama Nayamba oba aka headmaster. Olunaku luba luwanvu tukola bingi nnyo. Omubiri n'ogu stretching n'ogu straining n'ogusigala nga ate nagwo gubanja nga gwagala kuzzaawo ku ebyo byoba okozesezza breaking emmere eyo okuzaala amaanyi g'okozesa okubanga okakalukana. N'olwekyo bw'obanga embeera si nnungi kati weetaaga ebyokunywa bino oba ebirungo bino ebyetaagisa mu mubiri okubanga obifuna naye ng'obifunye otya embeera si nnungi ekikomando ky'osiibako kati funa akacupa ako buli lw'okanywa ojja kubanga omubiri gwo oguyambye obutofaali bujja kufuna amaanyi ageerwanako singa oba olumbiddwa ekirwadde kyonna. N'olwekyo bisange mu supamaketi edduuka lyonna erikuli okumpi gwayagala okumanya ebisingawo ngenda kuwa namba Dr. Sam kosobola okubanga omufundira ngenda kuwa 2 nambirire ya Airtel saako neya MTN naye nga bwoba olina okuwabula kwonna oba kyeweebuuza ekyo kyojja okukola 0780 17 4 16 eyokubiri eri 0757 56 00 47 bw'onaakuba kwezo obutereevu ojja kubanga oyogera ne Dr. Sam Nayamba headmaster atukolera ebyokunywa ebyo nga nkujjukiza nti byakakasibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo ki UNBS kitegeeza nti ebirungo byebyo ebipimo kyekyo ate nga n'obuyonjo bwebwo bwennyini obwalagirwa. Wewa bugamba campaign abagenda maaso campaigninga musobola okugenda ofuna energy drink ezo bajja kukolera bulungi otambula ba manager ba agent ba supporters bayiwemu obubox obwenjawulo baperenga bafuna amaanyi atagajja okutalaga njukunju nga bakunoonyeza obuwagizi officially mutandikanga mwenda naye mubalimu abakyayita mpola nga mugondera amateeka g'ekirwadde ekya COVID-19. Bwetugenda kaebweru eggwanga nabo bali ku countdown olunaku lwa 2 lwe bagenda maaso okulonda president owa 16 President Donald Trump atunka ne Joe Biden. Joe Biden olunaku olwajjo yalonze yagenze maaso mu kye bayita early vote eyo yalonze ne mukyala we Jill lwe balondedde olunaku olwajjo musaze eri lya Delaware. Mukyala we yalonzaani ayinza ate okulonda omulala oyagala alonde Melania nedda sebo tubirabye waneno nga byakusimba nyiriri naye nga Senkagale agenda okukyuka bw'ati emabega ng'alina abaana abasusa emyaka 18 mu nju aba gataliko wadde bw'ogattako omukyala n'ogattako ne maidi ow'ewaka nga bonna balonze naye Senkagala agenda okukola bw'ati omukyala ono abali tabadde nnyo mu byabufuzi tabadde nga Trump bwe tubali tulengera Melania ng'agenda maaso okunoonyeza bbaawo akalulu naye sooka n'abeerako ebbali eri oluvannyuma lw'okukwatibwa COVID naye yavuddeyo Joe abadde Florida eyo waliwo amasaza kati swing states ezisigaddeyo okulabika nti zikolera ddala akalulu akasembayo kuba kati Pennsylvania n'essaza erya Florida babadde lyanda ku lyanda bakuba campaign za kumukumu omukulu Joe Biden ono waava ono wadda ono waava oli wadda bali lyanda ku lyanda naye nga bali nteekateeka zonna batunulidde essaza kati erya Michigan ogenda maaso okutunulira ddala Harris Kamala Joe yabadde Michigan eyo ono waava oli wadda naye nga bonna batunulidde enteekateeka ey'okugenda maaso okulaga ani agenda okuba omuwanguzi. Ale vote eraga nti Abamerika abasoba mu bukadde 71 bamaliriza okulonda wetwogerera naye nga wakyaliwo etteeka lye baagala nti obululu obunaaba buzze nga deadline ey'okulonda obuyita mu mailo baagala okulabika nti tebabugattako waliwo okusika omugwa Wisconsin eyo ly'etteeka lyamaze okuyita nti singa obululu obuyita mu box obuyita mu posta bunajjanga okulonda kumaze deadline ng'eweddeyo tebajja kubanga babugattako deadline eyo baagala bonna bamalirize ennaku z'omwezi 3 zigenda okutuuka nga amasaza gonna gasoba 50 gamaliriza okulonda. Twakugamba nti enteekateeka ya Amerika yanjawulo nti bo tebasinzira ku wajja olina obuwagizi obw'amaanyi amasaza ge gasalawo gye bayita battleground oba swing states ezo naddala Wisconsin, Pennsylvania, Florida
North Carolina agonna gasaleo ddala ani agenda okubanga awangula obukulembeze obweggwanga erya America wakati wa Donald Trump ate ne munna Democrat Joe Biden natugamba nti naku z'omwezi 3 tulaba tukuzaako enteekateeka zonna nga bwe zinaba zitambula. Obama ate agenze maaso okulabika nti yeeyingidde nnyo mu campaign eza muntu we. Ono yali Vice President Biden yali Vice President Obama ebisanja ebibiri ebyo byamala nga kulembera eggwanga erya America. Naye naffe wano mu Uganda tulina ebitundu ebisalawo ani akulembera. Obiwulirawo ne babeera basoma obululu mu bitundu gundi akukumbye nti kisinzira bani abesimbye wanti. Naye waliwo results ezijja ku last moment era abantu abo babeera bakimanyi bazuukuke. Government ebaweeyo kyebawa. 2016 waliwo bebaditamininga eriyo obutaatuuka. Ogenda okulaba nga kyekigize 2016 ebintu byatagalamuko ebyomwambuka byatuuka naye ng'ebyekampala byali binanye nnyo Nambola ate tebyasobola kutuuka kugattibwako. Bulijjo abagenyi bwe bakyala mu nju bonna bafuna bifine bafuna kasupu ka cream wekanga ng'abaana b'ewaka bongeddemu liteemu ey'amazzi bafune kasupu kubanga ebyokulondesa byatano bigenda Embaale ne bigenda Ggulu ne bigenda wa naye kuva kwali ku East okutuuka tugambe Kampala Road East ne Kampala Road kubanga waliwo polling station number twalowooza nti bwe banaabyasobola kutuuka mu budde abala tebalonda balonda ssaawa 6 tusuubira nti nteekateeka ate y'omulundi guno akabbiri 21 abaako buli kimu kinaatambula bulungi. Tulowooza nti bwe banaava mu Northern gye banaaviira mu gundi mu Eastern eyo mu gundi bwe banagira wano nga bagira bugizi naye bagenda okutuuka nga tusobola ku mulundi guno Kampala ne Wakiso ndowooza enteekateeka egenda kubanga anyhow inawo kyawo tulabike nga tusesetuka. Wano bagambye nti Biden singa abawangudde akalulu mu ggwanga eri America kati nga ye president alamula mu ggwanga eri America nga awangudde Donald Trump ennaku ze 10 ezisooka ziyinza kubeera zitya. Mu bye bawandiise wano bagamba nti musajja mukulu ono ayina science led plan ng'ekisookera ddala abawa kukwata ku kirwadde mbu ekya COVID-19 okusinziira ku ye kyankizo nnyo abantu okwambala obukookolo kyekisooka. Ekyokubiri aba agenda kwongera eryanyi mu nsonga ey'okukebera abantu ekirwadde ekya COVID-19 ate n'okugenda mu maaso okulondoola contacts. Mu ngeri eyo abagenda kubanga oba oliawo ekirwadde kineeno ekisse bannansi b'eggwanga eri America abasoba 200 abagenda maaso nekirwanyisa. Ekyokubiri bagamba nti mu nnaku ze 10 ezisooka sajja mukulu oyo gwolaba ku lutimbe Joe Biden singa abawangudde akalulu ak'eggwanga eri America ebyenfuna agamba nti bidobonkanye nnyo aba asooka kutakula mutwe alabe agunjizaawo atya obulimu eri bannansi b'eggwanga eri America kaakano abatalina mirimu mbukasita akwata ku ebyo okusooka bino ebirala byonna bijja bigoberera bugoberezi naye ate waliwo abakubye ettooki mu nnaku ze ezo 10 ne bagamba nti ebintu ebimu bireme kubeeranga nga birooto wabula kyetaagisa okutunuulira kiki kyennyini ekiri wansi ekiri ku ground olyoka ogende maaso n'okubanga okyamusa obanga owuddiisa abantu mu nsonga ezitali zimu. Bamusabye abamu ku bakugu atunuulire ekintu nga bwe kiteekeddwa okubanga kirabwa so si ate ye kuleeta byalowooza munda mu mutwe gwe yoyo Biden. Ensonga za Trump zikyagaanye okutereera ate mu ssaza erya Pennsylvania mu kibuga ekya Philadelphia gye baakubye kaddugala ate omulala amasasi 15 agaamuse. Musajja ono bamuyita Walter Wallace yabadde alina obuzibu omutwe gwe nga teguliko bulungi yabadde alina ekizibu kya mental disorder bipolar disorder nti yabadde bipolar obeera nga oluusi okyamukana obeera nga ovaako yabadde alina ekyambe yabadde atambudde n'akambe kati poliisi baagikubirira nti waliwo wano omuntu alina ekisi naye agaanye okukisuula. Poliisi bwe yagenza okutuukawo ne mulagira okukisuula n'agaana kakati awo kwe kumukuba amasasi 15 agaamujje mu budde. Okwekalakasa kukyagenda mu maaso mu ssaza eryo Pennsylvania ddala ekibuga ekyo ekikulu gye batidde omusajja ono gwe bamuyita Walter Wallace Jr. naye kitaawe yavuddeyo n'agaa nti nedda poliisi yakoze kikyamu bandi bakyali mu nteekateeka ya Black Lives Matter ate kaddugala omulala wuno bamukubye amasasi. So kyakoze nnyo kampeni ya Trump eya ensonga eyo ya gun violence ekyalemedde mu ggwanga erya America era ye Biden yaweereza obubaka obusaasira family Walter Wallace Senior taata w'omwana yagaa nti omutabani we poliisi ebadde ekimanyike mu kitundu
naye ate bagenze maaso yakyala ne maka gaabwe ku lunaku olwa Mande yagambye nti baadde bamusekera busekerizi nga badde manyi ekizibu ekiri ku mutabani waabwe ono naye mu kifo ky'okumuyamba obuyambi ate bamukubye amasasi agamutiddeyo ye mulenzi oyo emyaka gibadde 27 gyokka gyabadde alina ku nsi bamukubye amasasi mu kibuga ekyo ekya Philadelphia mu ssaza lya Pennsylvania naye ng'okwekalakasa kukyagenda maaso bannansi baga nti bajja kgenda okuluutinga okubba ebintu kweyongedde nga kuvudde kutta mwana mulenzi oyo abantu baga nti bayinza kukkiriza nteekateeka za kumalawo obusosoze obuli mu langi bweyongedde kubanga oyo kaddugala gwe bakubye ate nga yegasse kuba badde bajja nga bakubwa amasasi abaddugavu kibi nnyo bambi. Bwe tweyongerayo mu lupapula lwa Guardian lufulumira Bungereza bagamba nti European Center for Disease Prevention and Control esabye amawanga gonna agali mu mukago gwa Bulaaya okutuuka ku nzikiriziganya balowooze ku kyokutandika okubanga bawanyisiganya abalwadde mu mawanga gaabwe singa eggwanga limu liba liggwereddwako obuyambi obanga abalwadde ba COVID-19 baba baliyinza okusinziira ku by'ebyobulamu bye balina nti basobole okubanga babatwalako ate mu mawanga amalala ga member states basobole okubanga bafuna obujjanjabi naye ebyo we bijjidde nga ebivayo biraga nti amawanga 5 gokka ge gabadde gagezaako okuwanyisiganya data oba ebikwatagana ku kirwadde ekya COVID-19 mu mawanga ag'enjawulo so wakyaliwo enteeseganya balabe oba kino kinaasoboka kubanga jjukira nti bukyanga ekirwadde kya COVID-19 kyabalukawo buli ggwanga ligamba nti nze nfa ku bantu bange naawe gundi ogira obeereyo tewannaba kubaawo ddagala lyankomeredde erizuuliddwa okubanga lijjanjaba ekirwadde kino obanga ligema ekirwadde kino buli ggwanga ligenda mu maaso n'okubanga lyetetenkanya ku ngeri gye lisobola okujjanjabamu abantu baalyo kinaasoboka oba tekisoboke amawanga agali mu mukago gwa Bulaaya okubanga gasobola okuwanyisiganya kati nga waneeno we tuli mu East Africa nga abalwadde ab'omuyiika mu Uganda nga tubatikka ne tubatwala mpozi Tanzania kyavaayo nga tubatikka ne tubatwala e Kenya n'ab'e Kenya ne babatwalako e Rwanda oba South Sudan tugende nga tubazunza bwe tutyo so bibadde bikyali bityo ate ekirwadde ekya COVID-19 kyongedde okutaama naddala mu Bulaaya Bufalansa President Emmanuel Macron alangiridde nti olunaku olw'enkya eggwanga liddayo mu muggalo ogwokubiri kitegeeza agambye nti essential work yokka ejja osigala nga ekkirizibwa okgenda maaso kafyu agenda kuddamu okuva ku ssaawa 3 ez'ekiro okutuuka essaawa 12 ez'okumakya ekirwadde ekyongedde okutaama olwajjo lwokka mu England bafunye abalwadde abapya 10,000 abafu beeyongedde bw'otunuulira kati awo wonna England n'ogenda n'otunuulira Germany ne chancellor waayo naye agambye nti ebintu bimulemeredde omukyala Angela Merkel agambye nti ebintu byongedde okutabuka COVID-19 ate azzeemu okuba Bulaaya bubi nnyo so ono agambye nti Macron bw'agambye nti ekijja okukkirizibwa bokka abantu abagenda okukkirizibwa okutambula bebo abagenda okufuna obujjanjabi ne essential work naye agambye nti amasomero gajja sigala nga magule baabana bajja sigala nga basoma n'amafactory gajja sigala nga gakola naye agambye nti omuggalo ogwokubiri kubanga bafunye spike eno ate eyokubiri gyagambye nti ebawaliriza okugenda maaso ggwanga eryabafalansa okulizzayo mu muggalo ogwokubiri nawo kyolinawo otumalirize tugende ate mulamwa gwaffe olunaku lwaleero tugende mulamwa olunaku lwaleero tugenda tutunulira twagambye nadde entandika negamba nti tujja kufuna omukisa naawe omulonzi ali eyo oba munnabyabufuzi gwenna ogenda kutwegattako tukubira essimu bajja ziteekako ku screen awo zosobola okukubako tuyatunulira okubisa obululu okusika omugwa okuliwo kati mukubisa obululu ensonga z'obululu twakugambye nti mu ntandikwa nti abeesimbyewo 10 bamaze okubanga bateekateekeddwa bulungi emikono gyabwe gyakkiriziddwa wadde nga terabannaba kusunsulwamu officially nti bagenze ku ka ballot paper oba akakonge kogenda okusanga nga kali eyo mu 10 muno ate balina okugenda mu maaso okwongera okusunsulamu abantu ab'enjawulo abanaaba officially nominated okubeera ku ballot paper balina obukwakuliza obulala okusasula obukadde 2 obwo nomination fee mu kakiiko ak'ebyokulonda kati bafunye gye bayita certificate of compliance nti watuukiriza ebisaanyizo by'okuba nti emikono gyo twagikkiriza oba akakiiko ak'ebyokulonda kagikkiriza osobola okwesimbawo okubeera mukulembeze w'eggwanga ku mutendera ogusigaddeyo oba ogusemberayo ddala naye waliwo okusika omugwa ku nteekateeka ez'obukonge buno oba okubisa obululu baagala okubisa obululu buli obukadde 187 faamu ziringa 7 ezaali zaweereddwa tenda
ogenda maaso okubisa obukonge buno naye ekitongole kivunaanyizibwa kugula n'okutunda ebintu bya gavumenti kyasazizaamu tenda kyalegedde akakiiko ak'ebyokulonda kaddemu keekenneenye engaba gye baagamu tenda ey'okubisa obukonge buno n'ensimbi ezaali ziteereddwamu ezisoba mu buwumbi 7 bagamba batunuulire farms oba kampuni ezikuba ebyapa by'enjawulo mu ggwanga erya Uganda wansi w'ekitongole ekibatwala ekya Uganda Printing and Publishing Association kyagambye nti babasussa emmwanyi oba bababuusa amaaso mu kugaba tenda eyo kati bagamba nabo akakiiko ak'ebyokulonda kaweereddwa ekiragiro kaddemu kakole evaluation katunuulire abantu bano ekibuzo kituliko tugamba nti bannayuganda kubanga mujjukira nti ebyaliwo emabegakaawo kampuni ey'abajamani eya Veridos bajjako tenda yali egenda okubanga ekubisa obululu buno kati kyetubuuza nti Uganda waliwo enteekateeka ya Buy Uganda Build Uganda bannayuganda basobola okuteeka trust mu kukubisa obukonge obukubiddwa mu ggwanga erya Uganda oba tebeesiga emivuyo egibadde gibeerangamu mu bumifo obw'enjawulo nga mulimu ekibba buli obukubiddwa locally bannayuganda balina trust gye banaateeka mu kukubisa obukonge nga buvudde wano for general election kyetugenda otutunulira ennaku olwaliro naawe waliyo tugenda kuwa omukisa otubuulire enteekateeka eno gweogyogerako ki oba bw'otrustinga wano lwaki otrustinga ebweru notesobola kutrustinga wano mu ggwanga erya Uganda nabwire ffe tutandikiraawo nga bwetulinde abakubi b'amasimu batwegatteko tutambule n'ensonga eno ennaku olwaliro ebitongole ebitasobola kutuyamba mu ggwanga biveewo nga ki sookera ddala kubanga bwe tugamba nti ensonga eri kukubabuusabuusa butabateekamu bwesigwa kulowooza nti oba oliawo buyinza okukwatibwamu tusooka okwebuuza nti okukwatibwamu nga bukwatibwamu baani nga bayiseewa ng'ani abawadde olukusa ebibuuzo bingi nnyo ebiri awo institutions ez'enjawulo ze tulina mu ggwanga ng'abazirimu bafuna emisaala nga waliyo akasente akagendayo ku buno obugwa tebulaze wano nawali nga n'abakungu bateekebwamu akasente ne bafuluma ebweru w'eggwanga bagenze kusoma naye nga tebigasa nze mbadde ngamba nti byandivuddewo ne tusigaza ekintu ekyo nti we tubeera twetaaga omulimu oguli related nga gusobola okukolebwa ekitongole ekyo sente tuzikwate mulundi gumu tuzitwale ebweru w'eggwanga lwaki katusoka tufune munaffe ali ku ssimu ono ye atubuulire enteekateeka eno agyogerako ki munaffe sebo kale tweyongereyo mpolampola twakatumuloozinze nawe badde okyagenda mu maaso nti bw'otunuulira local farms zinene ezimiddwa tenda eno ani yaziwa license zibadde zikola muno nga ziprinting ebintu ebyenjawulo kulukusa lwani nati nga tezinatandika ekukkiriza okukola kakati mukulu wamala wootuukira okuteeka mugundi obwesige n'omuwaga ahead abeko n'ekintu kyakola ate ng'asigadde ng'atandise bulungi nnyo aliko ebintu ebimu by'ozobulaba ng'akola ate gwe n'otuuka okuba nga weetaaga buyambi gwe mwennyininyini yakiwa olukusa n'ofuna feeling nti ate abadde akola ebyabala atasobola kukola bibyo then there is a problem kiba kitegeeza nti kaso tufuna ono munnaffe Amina Sebo ensonga ogiwulidde bulungi soko kendezeeko TV katono tuwuliziganye bulungi Sebo tusobola okukubisa obululu wano mu ggwanga erya Uganda tusobola obukubisa netubukuuma bulungi netwegattamu bwaffe bulala okay kale tuyanza nnyo munnaffe ye bwati bwagambye nti yagamba naye talina trust nti abanene mu gavumenti bajja kubba bululu buno alo Sebo yes Sebo genda maaso kendezaako ku TV katono tuwuliziganye bulungi genda maaso kale Sebo nawe gyebale osinzidde wa muzeeyi wangi Sebo kale Sebo nawe gyebaliko Sebo sinzidde wa bira mwami ani ono
Mwami Sebo amyesebo. Sebo. Webali nnyo Sebo. Nabwire Fede tusokenera twanukule. Ensimbi tebazikubira wano. Yes. Katusoke tujjewo ono Sebo. Kale Sebo naye bali kuwuliriza n'okulaba. Mwami ani ono Sebo? Mwami Dennis Makindi. Yes Sebo. Okay. Botolina trust nti basobola okukubira wano. Okay, tuyanza nnyo mwami Dennis ate Makindi. Kasoka tunaffe tubeeko kitwogera okutangaza. Mawanga ameka ge tukubira obululu ffe nga Uganda. Mwagala kukubirana. Nunda kasoka tufuna ono munnaffe mujje olumutu oketudde. Yes Sebo. Hello. Mwangi Sebo. 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 Nkubulira genda maaso. Okay. Okay. Webali nnyo tuyanza nnyo. Nabwire Fedde. Waliwo kye njagala okubuuza. Omuntu bw'ogamba nti bwe bakubira akalulu mu Uganda bakabba. Kati ate gye bakakubira gy'otamanyi. Yo tebasobola kabbirayo. Bw'ogamba nti akabba mu Uganda nga bakakubidde wano. Ebweru gwo kakasuta nti trust eyo gimuteekamu tebajja kabbirayo. Lwaki tutrustinga nnyo ebyebweru okusinga ebyaffe wano e Uganda? Anti tugatta ebintu bibiri. Ekisooka bakiyita patriotism. Kyebatuyitira bulijjo nti obuntu bulamu. Mwoyo gwa ggwanga, obuntu bulamu, ak'obuntu ebyo byonna bonna biteeka omwo. Kati tugatta patriotism n'obulyake oba obukenuzi, corruption, okitegeera. Nti ebintu ebisinga mu Uganda bitambulira ku ki? Ku nsimbi. Kakati ate waliyo abantu abamu nga naturally ye ziba zimusiwa buli kadde abaabuuza nfuniramu wa actually kati lwafuuka lulimi tetulufanako. Ogamba omwana agenda yoza ebintu n'agamba mami nfuniramu wa gwe n'olowooza nti ayogedde bw'ayogedde ki bwogezi. Kati kitegeeza nti bw'afuna opportunity awatuula awali wayinza okufuniramu wasobola okusena agenda kusena asene till nga takyasobola kusena. Ekintu kiri kimu nkubuuziza wali nti mawanga ameka agatuwa ku ttenda tugakubira obululu? Mawanga ameka agatukwasa ttenda ogakubira ssente? Mawanga ameka nti mu bufunze bwe tuba tuwogera ku buy Uganda build Uganda, local farms zino tuzirekedde bu contracts obw'ekiswazi bwe mubuyita bunene obutonotono tezisobola kola ki kukula. Muna business ye naye naakulaakulanye noonya abasuubuzi noonya abalimi abakulaakulanye bagamba nti basaplayinga government. Kano akasente akaba kavuddeyo bw'okakwata kaba kanjiko oba osobola okakolamu ekintu ekirala nekisigala nga kizimba ki nga kizimba eggwanga. Kati bwe tugamba okukwata mu kalulu kano ebigezo batugambye nti bulijjo bya UNEB bikubwa wano era abantu ne bakola ki ne babiyita ne babikwata bumbu. Kakati mu process y'okubiyita era waliwo ebitundu byolaba nga biyise nnyo okukira ku birala. Kakati ate obwo buba bunnafu bwa ministry ne tububalira ku kintu ekirala. Akakiiko k'ebyokulonda butereevu kabeera kavunaanyizibwa ku bululu buno. Akakiiko k'ebyokulonda tekaliko katekeetengeredde kaliko ebitongole ebikuuma ddembe nga bwe bakwasaganya ebintu bino. Tuli mu biro ebya COVID-19 ne ministry y'ebyobulamu yeeyunzeeko. Ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo weebiri birina abakesi abaketta mu buli ango. Anti kakati mukulu wa mala ekiriwo bw'otegeera nti Fedde mubbi naawe bba. Kazo tufune kolo ono, kazo tufune munaffe ali ku simu tudde twogere ku nsonga eyo. Munaffe. Esebo. Kakati nze nkuyinza okufempereza. Esebo mwami ofempereza.
mbadde Ensonga ngamba. Abana tuba tuwaddeyo ssente nga zigenze. Ate ebintu kuba tweyongezaako kubatuuliza abayinza okutuulira. Kubanga okulala tusobola okuba nga akaluma k'olusenga ku bantu obungi oluusi n'abatali banonzi bayasa. Eno komisioni yawaaba. Nti awo obwalondebwa mu Uganda businga obungi bw'abantu abali mu Uganda. Kitegeeza nti ettafuna yabukuba obuzeemu emitwa contract. Esobola okuba n'olyuzi n'egamba kituufu gavumenti ya Uganda yapa obululu bwabwebuti. Sente kabisi twagataga omujulizi independent okusinga bano abali mu Uganda abaganda mu Museveni's government. Kakati abeera bututeyeri talina kyayinza influence gyayinza kukolayo okusinga wane waffe. Kubanga era bw'agamba nti twakubisa obululu milioni 17 ez'abalonzi ne tukuba 19 ne wano basobola okukikola nawa evidence eyo. Naye kakati Uganda eri wasobola kuba yetengera ku obujulizi mu bantu okuttibwa n'ensonga tikazize nnyingi tebazadde bakubeera mubeera yakikulira. Okay. Kati kiba kitegeeza nti oli owebula bisasobola okuba independent ate n'ekyokulipa kikubaso bitugamba nti tubikola ti wafenga fe abantu bamutegeeramu tugamba ti sooli basobola kuteezatiisa nga fe bateezatiisa. Tweyanza nnyo onaaga nti pressure nti singa babuteeka wano abantu bajja basaako akazito. Kubisa buno kola buno. Mukulu wa Mala obuzibu obuliwo bye bitongole ekikuumaddembe n'abalamuzi. Sente ze tuteeka mu kugenda okukubisa obululu buno ebweru tuleete aba FBI okuva eyo bajje bagadingire wano. Bwe baba basobola okujja okunoonyereza ku Kayihura. Kati sooka okimalize nkunnyonnyole bulungi ekyo. Sooka omalize. Bwe babeera basobola okujja okukuuma Kayihura kitegeeza nti oli watuukira okakwatamu problem eri kuki kubanga waneeno tulina cases ng'ebintu bibaddewo nga ne kamera nazo zaakwata nga footage waali naye oba oliawo ne bagamba oba byasiimuuka oba byabaaki oba okitegeera. Kati tufune abantu abataliiko kyekubira abatasalikako musale abeefaananyiriza abasajja ba Amini. Kaakati ngenda kwanukula bwe nti olaba ensonga eyo baatadde obumi bw'ensimbi obusoba mu 7 obugenda okukubisa obululu buno. Yes. Bagambye obululu obukadde 197 bwe bugenda okukubibwamu exercise yonna local government ani ne olaba farms ezawereddwa obululu obwo zibukubira wano. Ensimbi zitwala nti bugenda kukubira bwe naye bukubira wano wennyini mu ggwanga erya Uganda. Tunuulira ngenda kuwa scenario 2. Ojjukira gawuni ez'abaana be Makerere University okutikira okwaliwo farm yali y'ebweru. Yali mu producinga gawuni ezeetaagisa mu kiseera kyennyini kiki ekyagenda maaso. Abaana gawuni baazigula wandegeya nga bakuwaako huudu ne bakuwaako enkofiira deadline neegaana okutuuka naye nga farm yali y'ebweru era baagala kyalwisaawo kubanga ensimbi zaalwawo okutuuka ate biki farm n'atasobola kukola kisupplier n'atasobola kuleeta bintu mu budde. Waliwo enteekateeka endala baali baagala era local farm ebeere ng'ekuba ensimbi eza Uganda obijjukira ku bikipuli bye tumanyi mu ggwanga erya Uganda bakkirize local farm ekube ensimbi. Siwakanya kyakuwa local farm tenda oba bidi kugenda maaso okukubisa bululu buno. Naye nze ngamba nti bw'oba olina trust bw'okkiriza okutrustinga omuntu gwe wadde tenda n'obugaa nti farm y'ebweru Veridos owe Germany n'omukkirizaamu lwaki tokkiriza mwono waffe owa wano kubanga naye bw'obanga omuwadde n'ogenda togenda kubeerayo byagenda okukola bigenda kubeera bibye ye agenda kukola security features omugambye ateeke mu kalulu nono osobola okumuwa order n'omugaa nti akalulu twagala kabeere bwe kati tekasobola kukopebwa tosobola kukajingajinga teekamu feature bweti security feature esobola okukawula ku kana akalala ak'okunasa oba akajingejinge. Obuzibu bwe nnina kwe kubanga Uganda efulumya ssente mu mawanga amalala okubakubira ebintu eby'enkizo ng'ebyo twogere ku bululu twogere ku ssente naye ng'ate yo Uganda ku bukugu bw'erina tefunangayo yadde nenda gamba nti eggwanga lya gundi erigamba nti tukubireyoko ku ssente wakiri twandigambye nti ffe faamu zaffe waneeno local farms tuzidawutinga naye ate wakiri wabeewo naffe ensi yetuwa tubeeko ne ketuzaawo wewaliwo enkugambiddwe nti ziveewo lwaki tuziwa amaanyi zikole ebirala ebisobola okuvaamu akasente. Katugende ku koolo ono tulabe kyatugamba munaffe ali ku simu. Mwami Sekaayo osinziddewa katikamu w'obulenzi ensonga oziwulidde essebo lwaki lwenyoma
okisunze kunju ate nawe okitwala kugirya kakati okuba okusobola nokutunga tewali mateeka gatwala ku muntu gwakola bwakisa wabula amateeka galiwo okukati omenya mutidde hati nebweru nayo bujjera tomanyi bwe butambula bujja kutuuka mukkirize bukkirize oh no tulina ndowooza inferiority complex eyo twetya twenyooma mwekuba nkokola si kwetya kwaffe tumanyi buli kirungi kiva bweru twezzeemu amaanyi twesitule tutambuze ensonga tukuba obululu wano okay kale tweyanza nnyo mukulu Zikaaye oyo naye endowooza ye asinziddewo obulenzi agatakkiririza mu bululu okukubibwa wano mu ggwanga erya Uganda naye mukulu Wamala olaba bannayuganda n'ebibiina by'obufuzi balowooza nti akakiiko k'ebyokulonda tekeetengeredde akakiiko k'ebyokulonda tekeetengeredde kati obwesige trust eyo enaavaawa gye banateeka mu local farms kakati awo tukole tutya kati bwe kiba nga balowooza nti akakiiko k'ebyokulonda tekeetengeredde naye nga kakyagenda maaso n'okukola ki n'okukakkalabya oli owuliddeko nga bagamba nti kakatu ka stopinze era okwemulugunya kwonna kugenda mu maaso ngawo kakola ki kakolera mu tteeka era alina okukawakanya alina kugenda mu tteeka alina okukawakanyiza si kwogera bwogezi kitekeetengeredde tolina buyinza bukajjawo kuba sigwe kale ssebo naye webala okuwuliriza mwami ani ono asinzidde wa mwami wawejje katosi ye ssebo kubanga obuzibu bwendaba mu ggwanga lyaffe essebo oba obukyasi kubanga eggwanga lyaffe omuntu okutenda abaaba akasamuofiisa erina obukyusabukyusa n'obuzawa lwaki omuntu omuku kati tekemanga n'akaluka bajja kukapa kati okujjaku nga akateeka amakakali tetukukwata ng'okakinzekinze tetukuka kufunana mubiri gwe awo gabawe ekenda naye nga babagateeka amateeka amakakali n'akakiiko k'ebyokulonda keetengerere naye tekeetengeredde kakozesa akakozesebwa obukozesebwa nze jakubira abakulembeze baffe ne alinawo siwa Simon Byabakama ofiisi bagireke yeetengerere erimu okubaako abakozesebwa okutuuka kwa mukansala osifirika tosuwaji mawejja Isaac tweyanza nnyo mwami mawejje Isaac kansala to be ate weekatoseeyo naye olaba kati bw'ogamba nti awe wali obuzibu obwange bw'otatrustinga lwaki otrustinga ekyebweru okusinga ekyawano kubanga nabo bwe bakuba bebakubye tomanya ayinza n'okukubira wano wennyini naagamba byavudde bweru kampuni zitwala ensimbi nezikubira muno naye waliwo ekibuuzo kye tutannaba kulambulula bulungi oba oliawo kye batannaba tulambululira bulungi tugamba obululu bajja kububba ani anti babaga NRM ejja obubba kakati bweba NRM yegenda okububba kwekwasa NRM nti yesinga okubba obululu mu ggwanga erya Uganda simanyi butuufu bwakyo kubanga naye kituufu kubanga kooti zasalawo nezigamba nti obululu bwabbibwa waliwo ekyali kibba bululu naye kyali tekiyinza kukyusa byavudde mu kulonda omuntu bwakusinganga ng'asitamye naye lyali teeka togamba nti asooka asituke tulabe anti sekawuka kaali kakulumye kakati nekyo bw'okiraba nti bwe babanga baali babbako obululu kakati n'abantu batidde tukana akabbiri abiri mu gumu bwe bakakubira wano ate obadde olaba envuyo egyabwe gyenyinyi mu kamyufu kaabwe baava ku nteekateeka ey'okuba obululu obwo era bwali bubbi obwo obululu bantu tubikangamu ne bagenda mu layini era bazibbirangamu ne bayomberamu bannabyabufuzi njagala kubasaba mu mutima mulungi weewaawo mu Uganda tukimanyi nti bitambula eyo wansi nti obubbi mwebuli obulyake mwebuli enguzi mweri akabonero akasogera ddala okulaga nti mu Uganda mwebiri oba byalimu kwe kutambula kwe twatambula juzi wano nga tulwanyisa ki corruption walk so kakati bannabyabufuzi bano newankubadde kale kituufu weekiri naye ate kikyamu nnyo okuteeka mu bwongo bwange nti ekintu bakibba
naye nga tombuliddeko strategy ki gye bakozesa okubba ate kati oli mubbi ayinza okukubulira nawe tulabye ku bannabyabufuzi mukulu wamala abagamba nti akalulu ka wano toyinza kawangula naki simanyi naki na ballot paper okitegeera naye nga tebavaayo na plan B okitegeera plan bajogerako batya kati ya defiance tubalemese ebadde nga bigenda maaso kuba busepiti kibi nnyo okuteeka fiya mu muntu nga tomulambululira butuufu oba ekiri emabega wa fiya eyo olunaku lwakizuula nti just wali omuteekamu just fiya eyo aba wa mutawaana nnyo so bannaffe bannabyabufuzi bano obululu bwe buba bugenda kubbibwa ani agenda okububba ekyo ng'okivuddeko kakati tutunuulidde kyakubba buneno wane mu process y'okukubwa naye ate waliwo n'okubbibwa kw'obululu okwogerwangako bulijjo ng'akalulu kawedde okwo tetunnakulowoozaako nti babubbye kati bo kye bagambe kabasooke bataayize kino kino kye kinene bakitayiriza emyaka emeka NRM ebadde muyiza myaka emeka olaba obuzibu bw'endaba kubanga omukulu yategeeza nti tekigenda ku affectinga road map yaabwe kubanga ekitongole ekya PPDA kyabagamye kyasazizaamu contract nekibagamba muddeemu mukole evaluation muddeemu mugabe tenda oba bidi y'okukubisa obululu naye tugenda mu nteekateeka babusazizaamu tusigazaayo ennaku 5 for nomination roadmap egenda kubeera etya tegenda kubeera affected kubanga okusunsula okusembayo kwa mandi n'olwokubiri mukulu Paul Bukenya ategeeza nti tekigenda kuba affecting naye kubanga as of now bakyagenda maaso kutunuulira ensala eya PPDA bannamateeka ab'akakiiko ak'ebyokulonda kwongera okutunuulira n'okusalawo bagenda kujenga nga batya omanyina ebintu bya kooti bitambula kiyinza okutwalayo omwezi omulala mulamba bakyetegereza tuyinza okwapiiringa tuyinza okukola tutya mu nteekateeka eyo naye ng'ate ebbanga litambudde bolwedde bamaze okulangirira ennaku ez'okulonderako abaka ba paalamenti 14 nezino eza wansi zonna abalala basigadde local government ebadde ebulayo president yekka olwedde tenda zibadde zimaze okugabibwa nga bagenda kukubisa bamanyi abantu bamaze okusunsulamu kati okuddamu okufuna biida omupya oba faamu empya ezigenda okuddamu okugabibwa tenda ate obaddemu exercise buto awo tekigenda kukosaamu road map omukulu tugenda tekigenda bakusa naye bw'otunda munnayuganda ye owa wansi ayinza okutunula ekintu ekyo olwedde temunaba kumaliza kusunsulamu bantu bagenda kubanga bavuganya kino kyazzeewo mu nteekateekera bwetyo mwatuganya kigenda kubanga tekigenda bakusa naye road map yo nga yo egenda kutambuzibwa etya mu nteekateeka y'okulonda akalulu ak'omwaka ogujja munnayuganda mutuufu bw'asigala nga yeebuuza oba electoral commission yeetengeredde si gwe mulundi ogusoose akakiiko k'ebyokulonda okubisa obululu is it the first time bazenga bategeka okulonda okwenjawulo ku ssentebe omupya aliko oba nze njogera kakiiko k'ebyokulonda kakati akakiiko k'ebyokulonda kaba ne regimes ez'enjawulo katugambe nti ssentebe ye yakayingira tukyali ku kya mwami Kiggundu tojajingira ku mwami Kiggundu oba ojajinga ebintu bino tunuulira aliko kati omujajinga ye tomulifaalinga kuba libalala anti mukulu wamala enkola gyakolamu ebintu bwe ngamba nti akakiiko k'ebyokulonda bwe ngamba nti akakiiko k'ebyokulonda kiringa nga bookera ku makya n'ogamba nti Omunnyo Ku Makya kati tosobola kuddira Omunnyo Ku Makya oli n'ateekako okulaba Omunnyo Ku Makya n'alaba Vuki ngali wano yeekyanga Omunnyo Ku Makya bakongeddeko erinnya independent electoral commission anti kakati independent kitegeeza nti keetengeredde oli bw'agamba nti Omunnyo Ku Makya aba asuubira wamala oba taliwo oba fede wabeewo omuntu nga Munnyo Ku Makya nga si kulaba wanene omuntu ali wanene yeekyanga ate aleese lugambo ate aleese ki ogwo si gwe Munnyo Ku Makya kati we ngamba nti akakiiko k'ebyokulonda kyemba ntegeeza nti bulijjo ke kakulemberamu enteekateeka y'okulonda abakulembeze era bwe buyinza bukaweebwa nti mu tteeka erya electoral commission act kaakati bwe akakiiko k'ebyokulonda bakama baffe banene abakulu bo bwe batuulamu ne batunuulira gye nvudde waabwe ne batunuulira engeri gye bazzenga batambuza emirimu bandisigadde bagendera ku muyaga gwa gundi gw'oboowa ate ono ate oli batukokola ensobi ezenkanidde awo mukulu wamala omanye ekinnuma mu nsonga eno nti olaba faamu zino ezaweereddwa contracts zino singa ziba zisaziddwamu kiba kitegeeza nti mugenda ziriyirira ezo sente zaani zamuwa musolo
ze ziba zigenze hati kakati bwe banga era yakolebwa kakati lwaki bakola era yakolebwa etya katufune kolo ono katisoke tumufune then nkwanukule bulungi munaffe esebo amina sebo wasuza otya sebo mwima mwesigwa Herbert osinziddewa jinja okay budumbuli kakati mukulu waffe esebo ndaba nti kyandibadde kirungi nnyo tuwaako faamu enjaffe wano naye nebeera nga ekola ku mirimu egyaffe netubeera nga at least tulaba nti esente zisigala wano ewaffe e Uganda waliwo kyogeddeko nogamba nti twetaaga ogamba nti no tubeera ne trust mu kampanizi zaffe wano kubanga abazungu batuyitiza nnyo mu bintu be baleetawo okuzavaazi ne baleeta kinaffe tubeere ne trust mu faamu ezaffe tuberenga at least bakuba waba ensobi awo tumanye ekyo omulundi okundako tetujja kubawa chansi eyo obanga bakoze ekibakoze ensobi naye tubakolako nsobi tubatinge tubawe tulabe nti naffe tutandika okwekolako ebintu ebyaffe kakati ekirala kubanga obululu bumeka bwe beetaaga okuba tusuubira nti tuyinza okwetaaga obululu miliyoni oba 8 ate ne bakuba obululu miliyoni 15 twagala 187 187 ballot papers tubawe twattinze nti omukyala fede tubawe twatti abantu baffe tubeere nga bakola akalulu tubeere ntino ensi tukitambuzanga ffe abanauganda kubanga tuli independent mwebali nnyo tweyanza nnyo mwami mwema bwatu bwatugana naffe kitubadde tugamba nti trust lwaki otrustinga ow'ebweru nga byakola tosobola na kumufollowinga kubanga yo muwadde buwi ajja kuleetera buleetezi mwami mwima ayogedde ku nsonga y'abatunuulizi b'akalulu abatuwaza alipoota akakwatiddwamu oba tekakwatiddwamu mu butuufu abantu baneeno bwe babeera bafulumya alipoota ezo tebatandikira ku processes zino eza bidding bajja wali eri era otunula butunuzi byatuuse kikeerezi eno wabaddeyo tiyagasi ono bamusibidde awaka ono yatandise leeti eno tebyatuuse bye batunuulira ebyo byokka byokka naye defranchisement ebeera yatandika eno mu process yonna exercise nga bwe yatambula tebagifaako nnyo ebitongole ebyo ebibeera tebiyamba baloka faamu zezo we zibeera nga tezisobola kukola contracts ezaffe wano then tuli mu katyabaga kye natandise nakyo nga ngamba nti ziveewo abantu baneeno bakwate ssente bazise mu kintu ekirala gye basobola okujja kasente kubanga tebafuna contracts okuva mu mawanga amalala ate naffe waneeno mu Uganda ffe abandi bawadde naffe tetukola ki tetubeesiga waliwo ekintu kye tulina okwebuuza NRM bwebanga esobola okubba akalulu nga bwe kigambibwa akalu yakabba abaabwe bumyefu badde ng'obulaba bapetutonenga ng'oli agamba alina evidence entuufu baamubba kati omuntu waba asobola okubba akalulu nze anti tubadde mu kusimba nyiri mu kamyufu ka NRM kati wabeera basobola okubba akalulu nze akoogera nebabba akalulu nze akatambula vulugu yatambulira mu bumyufu bwe yatisiza abantu naye kati olaba bebba bo bennyini luli baagenda nga bakozesa bukonge naye nga batutubika muli obuntu ne bebba ne bagaa katukyuseemuko tugende mu kusimba ennyiriri kati opposition yandibadde esanyuka nti olaba bebba bokka na bokka kitegeeza eri bajja kwebba ffe nga tuyitawo watayinza kusanyukira NRM okuyita kuzoganya wuliriza NRM yeri mu buyinza ye gavumenti eriko era yevunaanyizibwa kukubisa obululu bonna NRM government nga gavumenti okusingira ddala kubanga isi ebeera independent naye sente ezijjawa ani agiwa ebiragiro ebyokkola gavumenti eri mu buyinza gavumenti evanga mu buyinza paka ngenda kusoma mwezi 13 omwezi ogwokutaano omwaka ogujja gavumenti ya NRM okumalako ekisanja eky'emyaka 34 mu buyinza kakati awo oyinza okugamba ali independent oba tali independent naye ngaera NRM gavumenti esigalanga eovasinga emirimu gyonna kati gwegenda okola effujjo lyonna lyonna oba okoze kubanga muli mu campaign titewali gavumenti tuli mu campaign gavumenti ya NRM cabinet yonna nga bweri oba beesimbyewo oba bakoze batya balina obuyinza semateeka bawo obuyinza okutambuza gavumenti paka nga 13 omwezi ogwokutaano okuleeta gavumenti empya ba MPs bonna bagwaho nga 13 omwezi ogwa Meyi kakati awo toyinza gati NRM erina okutunuulira abagenda okukuba obululu bano ssebo
security ino okutuuka emanye mugenda kukubirawo muyinza olowooza kampuni mugenda okuwekubisa bululu ng'egenda kuleeta money laundering anti kakati ekyo kyennyini kyoyogedde kitegeeza nti NRM eteeka okulondoola oba mu Uganda oba bweruwali kati awo wewali obuzibu banabaga nti bwebanga gavumenti eri mu buyinza bo bakoze vulugu bwe batyo ng'ate bagenda okuva siyinga omulimu gw'okubisa obululu ate nga bebakompitita mugenda okompitinga nabo kati ate awo mu ndowooza yange bannaffe aba opposition bandibadde baleka local farms ne zikola nti kati bwe zibeera zikoze wakiri oba olinawo kyaliwo nga bwe twazirunde nasana bagamba nti kakati ate influence bano bajja kubeera under pressure ng'omukulu bw'atugamba nti pressure baja mugeze mugana okwongeramu obululu buno munatulaba akatufaamu mpozi nga license tugisazeemu mpozi nga kati pressure gye batidde ate nga n'okugenda ebweru kakati ekyo bakisida bwere bw'ogamba nti obatidde wano ebweru locally kitegeeza ne influence yasobola ogigende munda ensi kati yafuuse global ate eri oba toliiyo toba nayo wano wakiri osobola okubako enduulu wuuyo agassemu bwagassemu naye kakati bwe kiba nga kyebweru baveridos baani ali Germany ali Abu Dhabi ali South Africa tumanyi kyagenda kukola naye yejja agenda bugenzi otuuseewa owezezza bumeka kisa kigenda maaso security eba iso baani bebajja okugenda okutunuulira embeera as long as butambulidde mu nteekateeka nga gavumenti gyabuteekateekawo butambuzi bwe butuuke wano gye babukumira tomanyiiyo gye babuteekateeka tomanyi kakati awo ndowooza okugamba nti bweru oba si bweru obeera otiridde bwereere kakati n'ekirala kye tulina okutegeera mukulu wamala bwe twogera ku kubba obululu buno buba bugenda kuva eri mu farms zino nga bumaze okutiikingibwa oba bujja tebunaba kubanga era akakiiko k'ebyokulonda we batuuka ku polling stations ez'enjawulo bagamba tuleese wabeerawo ba witnesses bano bagamba nti mu mbeera eyo bano bayinza okugattamu obwabwe mbu ayinza okugamba obukadde bwa Uganda bagenda okulonda bali obukadde 17 okwawukanako ne 15 obwalondamu 216 kati balaga nti 17 bano NRM inako obukadde 13 yes ojjukira bulungi kati bayinza ga 13 tukoze tutya kati olwo oba tukole tutya 10 anyhow naye nga bo bagamba balinamu mistrust eyo obutakkiriza muki kati baga nti olwokubanga effujjo lino kati olaba nti bearing eno ezenedda ate ku generation nti effujjo eryakolebwa NRM mu kamyufu kaabwe effujjo eryakoleddwa mu DP eryakoleddwa mu NUP kati awo kifaananyi kyesiize kigeze ne ku generation bagamba nti singa bakkiriza local farm okubisa obululu wayinza okujjayo violence tebakkiriza mu local farm naye ng'ate negye bagenda obukwera bwogamba nti bugende bweru tomanyi bwe babutambuza bwogamba nti bubeere wano era kisigala kyekimu exercise nakutambula butambuzi naye nga yo akakiiko oba ekitongole ekivunanyizibwa ku kugula n'okutunda ebintu bya gavumenti kyaga nti abawansi bano babazuganyamuko tenda tezatambula bulungi ne process teyatambula bulungi mu kugabira farms n'ez'ebweru tenda ensimbi nyingi nnyo ensimbi zino bwe zibanga zigabanyiziddwa ebitongole ebyawana ewaffe lokale bilioni 7 n'omusobyo kibaako ekyenjawulo kikola ne zisigala nga ziri muno munda nga zitambula kubanga ne farms zino era mugamba nti z'ebweru ezisinga eziweebwa naye ate emirimu gizikolera muno naye nga no zipotrayinga nti zikolera bweru naye nga ate enteekateeka bajja gitambuza nga bakoledde muno tuwumbewumbe nabwira budde okwekengera kya buntu omuntu omulamu yenna ateekwa okwekengera kubanga okwekengera eyo ye sense eri extra ekugamba naye wano wendaga naye ate bwe kisukka guba ate muze mubi ofiirwa bingi nnyo abantu bangi nnyo abafiiriddwa opportunities naye nga entabo yava kuki ku kwekengera okwekengera okusukkiridde kukufuula mbega ne wefuula mbega oluusi mu makaago olwo basajja bakulu nga mu maka nga bambega yatandika mpola okwekengera gali mu mukyalo ono n'okukakkana ng'aguze ka kamera alina waakateze okukakkana ng'alina essimu engeri gy'agikonektinzemu okukakkana kakati okomekerera ng'ebintu bino bwe bikuyitirirako oyinza okwabika omutima n'ogenda ne tukusiibulira awo so mu bufunze bannaffe bannabyabufuzi bannaffe abalonzi ne gavumenti yaffe ennungi okwekengera okubba obululu kituufu nnyo naye ate tukirowoozeeko kampuni zino ezaffe wano bwe ziba nga zaweebwa layisensi bwe ziba nga zibadde zikakkalabya bulijjo naye ate ne tutuuka okubanga twagala okwekolera ekyaffe ate ne wabaawo ekigaana nti
tezisobola ate nga tezifuna opportunities okuva mu mawanga amalala okubako ne deal wakiri ensava zezisobola okukola ne tugamba nti kakati zifunye kasente tugenda kuganyulwamu kitegeeza nti tuli mu katyabaga sente eziteekebwa omwo kisingako okubaleka bagende bazikolemu ekirala gye banaafuna ate kasente akasobola okusigala nga kabayimirizaawo wetuba tugamba nti tubba obululu buvunaanyizibwa bwani okukuuma akalulu bulijjo olaba bannabyabufuzi nga bagamba nti bw'omala okulonda kuuma akalulu ku mulundi guno tetumanyi bwe kinaaba kuba tuli mu covid-19 so bannaffe tusaba wabeerewo okukkiriziganya ku nsonga eno omuwi w'omusolo aleme kubanga afiirwa ensimbi empitirivu mu prosesi y'okuliyirira ani nise nabwire ntule busitema mwebale muno ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamu Simon Byabakama yategeeza nti local farm tezina capacity egenda printinga bululu bukadde 187 kyensonga lwaki tebabawa mulimu gwa kukubisa bululu buno lwakuba tebabateekamu ssente n'okukuuma security feature zaabyo balina sente ezaabwe bo balina printing presses ezaabwe ezenjawulo ezisobola okukubisa naye nga tebalina capacity egenda kukubisa bululu 100 obukadde 187 naga kati awo naye kati farm zo zigamba nti tebalina kuwuliriza kuva mu EC mu butongole tukibalekera EC okunona gye muli naye ng'enteekateeka zonna zigenda mu maaso kubanga abantu baga nti kyekigenda okuddako okulonda kwa mwaka gujja January ne February naye kufunikirwa ennaku z'omwezi 3 konna roadmap yino yafulumye edda buli kimu kitambula naye ate singa wano kyeyongera okusibamuko omuntu ajja kwekwasa nti ekyannemesa okuwangula mwazoganyamukaawo isita ya bintu byatambula bintu agaza kiseera akalungi tujja kujingana olunaku olw'enkya Apollo Tusime agenda kujja ate abatwale maaso mu byobufuzi n'ebyenkulaakulana by'eggwanga otwezaamu musibe bulungi mweraba